abakulembeze okuva mu Kampala bakyagenda mu maaso n'okulambula kironde zoni Nakayize Lubaga abalumbiddwa obulwadde bwakolera. Lord Mayor Salongo Lukwaga akedde kulambula ebitundu ebyakoseddwa nga birekeddwako bakansala n'abakulembeze ab'enjawulo era nga balambudde ebifo ebikyafu n'abo balina obulwadde. Bwe baali baba okukwasa kontrakiti y'okuyoola kasasiro tebaba bagamba nti bakuyoola wa mukulu. Kyannyonnyola nti tebalina busobozi buyingiramu, kitegeeza baba balemeddwa okuyoola kasasiro. Lukwago obudde lwatuuka nga abakozi ba KCCA bakola butaweera okugogola emyalo okusomba kasasiro bamuteka ku bimotoka era nga n'emmotoka ezinuuna mu kabiyonjo nazo zikola ogwazo. Mu kulambula waliwo abatuuze basanze nga bali waka wakyafu era KCCA ne batabukira okuyonjawo ku buwaze. Abatuuze bazza abakulembeze okusitukira mu mbeera eno ebadde batuuze obufufu ne basaba n'okubazimbira omulagiro na Lukolongo. Tweyanzeege abakulu okuva mu KCCA okujja okutudduukirira ku kyalo kyaffe kino. Tubadde bubi obukyafu nga bungi bwandiva ku bukyafu era lwa nsonga kuba omwala gwalema okukola abateesobola bwali balina ekizi kye bakimaka amazzi. Basabye n'okubatera olusiisira lw'ebyobulamu mu kifo kino saako n'okubasembereza abajanyi b'endwadde ezitali zimu. Bulumi kumanya naye nga si kolera batunoonyeza ddagala oba batuleetera tenti bagisimbe ngaawo mu kitundu ebeere ng'etuyamba. Lord Mayor atongoza emmotoka ebinuulambuzi Kabuyonjo obwo bikubwerere n'abasuubiza okubazimbira Kabuyonjo ez'olukale nga bakwataganye ne kampuni ez'enjawulo. Ategeeza nti wakuba olongoseza mu mbeera y'amazzi n'okubasizawo abyolensi egenda okukola essaawa 24 nga zitwala abalwadde mu malwaliro. Enteekateeka zigenda mu maaso ez'okuyoola mu kazange mu toyireti zamu. Ewe bijjidde ng'ekitongole ekikunyisa amazzi mu ggwanga ekya National Corporation kitongozza enkola y'okubunyisa amazzi mu bitundu bya Kampala mu mukono wa Kiso n'Empigi. Kuteeka mu Kampala ne Mukono ne Wakiso public water points eziwera 1000. Enkola eno yakutuukira ddala mu mwaka 2021 nga kumpi buli muntu afuna amazzi ku ssente ntono ddala. Enteekateeka eno etongozeddwa akulira ekitongole ky'amazzi Dr. Silver Mugisha ategeeza nti enkola eno yakuyamba abantu abatunda amazzi nga bajja ku nnusu 25 nga yagatunda ku nnusu 5 batali kwongezaamu. Esente tebazisobola kuziba nyingi n'olwekyo ejerikani ffe tugitunda ku siringi 25 naye oli ali ku water point yaffe tumugamba nti tosuuka ku siringi 5. Kubeera bayonjo bintu bingi nnyo baleetera kolera abantu bagenda emanju ne batana bamuka. Ekyokubiri osanga omuntu watwereete muli ku nnyumba kwennyini omukka gwa toya agusika enswera nnyangu okuva gye givudde ne zigwa ku byokulya byo. Ono ayogedde ne ku nsonga ya kolera awadde bannayuganda amagezi okumya okukozesa amazzi amakyafu.